operation wekiba kyetagisa operation asigale ne flaga nga taatawe. Let's go by that. Yafuna flaga luli njagala okubajjukiza Kalule Ssengo bwe yagifuna muki era mu maanyi mu kubba mu kuteekawo embeera mu kukozesa security ng'onera we yabikoze because like a father like a son yasigala ne flaga Munagomba oba Uganda kubanga bangi buli yakavuddemu atotola bibi mu bitundu bya Buganda waneeno kabaddemu ebibiyo mingi bwamwe kyabadde kitya. This time round saagala kiteeka ku Buganda as Buganda. It was a countrywide this time round. Actually it is very disappointing ekibiina kyaffe ekya NRM ekimaze emyaka tugenda 40 nga tuli mu buyinza okulaba nti ebyo byavudde mu kulonda kwa primaries zaffe ekintu ekitabadde kirungi ekintu ekyatuwadde setback because tulina ebibiina ebyenjawulo ebyakamalirwa ebikyala ebito naye ate olabanga nesettinga yaabyo oba oliawo esingako ku ya NRM kubanga ffe tulina numbers ennene mu parliament naye olabanga ate nga ffe tusinga okubeera sometimes dormant really lwaki olwokuba nti tetutwala cream tetukyasinzira ku busobozi bwa muntu tetukyasinzira kwani asaanidde okubeera omubaka w'abantu oluusi n'olaba nti ssente kyekikulu ekintu ekitali kirungi. Nze nina byentunuulira naddala mu byafaayo mukama waffe chairman w'ekibiina His Excellency the President of Uganda ekyamutwala mu nsiko njagala okutegeeza kaali kalulu mu bimu ebyamutwala mu nsiko kaali kalulu. Akalulu kaluma kubanga buli omu abeera ne goals ze abeera n'ebiruubirirwa bingi lwaki yandivudde because we are many in a country naye ogenda n'ola kati nga ffe Mugomba East twabaddemu 2 ffekka abaavuganyiza ku mitwalo 4 plus gy'abantu egiri mu constituency ekitegeeza nti abantu abo mubeera n'ebigendero otuula wansi and you're like ekitundu kyange kubanga ffena tuvunaanyizibwa kyekimu n'ogamba ekitundu kyange kitambula bwe kiti lwaki ekyabala kikula bwe kiti oli tajja kuvaayo we Butambula tajja kuvaayo akulaakulanye eggomba ow'Empigi tajja kuvaayo akulaakulanye eggomba olaba nti nga gwe olina okuvaayo kubanga newe byakwerinda bitandikira ku ggwe omuntu enkulaakulana etandikira ku ggwe omuntu gavumenti yeffe kennyini naye tulaba nti kati ebintu bitandise okutambula kibaliga abo bennyini President Museveni yali mu gavumenti eyaliko ekiseera ekyera nga minisita naye ekyawa olw'ebikolwa bya gavumenti eyaliko era gye yali alimu era nga naye ayinamu ekifo naye ekyanga n'akoowa n'agamba no ekimala kikola ki kimala. Olwaleero ennamba y'abantu abali mu NRM naye abanyiivu abatali bamativu n'entambula y'ebintu they are many. I may say that we are many because nze mbadde mu ministry ya presidents era mbadde mperezanga omubaka wa president mu Masaka City mbadde deputy RCC. I know how things are moving. It is we who are supposed to come out and advise those who are in the big offices because we are the ones on ground. Now you see that we are not given that chance. Yet, we gaba mayinja gatandikira kuffe. For us in Gomba, basically, Gombe ina abakulembeze abatagaliza bitundu byabwe. Bw'otunuulira Gomba njagalako example ya eno tour ya president gyabaddemu ya PDM tour yakyalira Gomba Butambala and Mpigi. Njagala okutegeeza nti tetuyina kye twafunamu nga ffe bannagomba apart from that one who was selected out of the PDM project. Naye nge ekitundu nga Gomba na basically Gomba East kubanga gye yalimu teyina kye yafuna. Nze ntambudde mu constituency ng'ebizibu ebyaloopebwa ababaka abaaliwo ku mulembe gwa CA nga nange bye bambuulira. Ababaka nga 5 ku 4
okuva emabega ng'ebyo babagamba nti ekizibu kyaffe kino I want to tell you nange babadde baŋŋamba so nendaba nga we are not moving kati ninyo kasuuse tuddako wano kamyu kulaga toli musanyufu n'ebyabaddeyo yes biki ebituufu yabadde mu Gomba East basically ekyabadde mu Gomba East tegabadde maanyi g'abantu gabadde maanyi ga nsimbi maanyi ga security maanyi ga electoral commission ya NRM agat kulemberwa chairman wa electoral commission Gomba district omwami Kiyimba it really looked unfair okuba nti nze natuuka ne ku time kubanga nze nakola kyonna nenteekako intelligence because mbadde mu security I know what it means nenteekayo bakigatto bange everywhere era lwaki na withdrawing ku last minute because ekinya nali nkiraba kyengenda okugwamu and you can see abasinga kye bakaaba me what I saw nenkivaamu aba tebakiraba ne bakigendamu that's why they are crying ekisookera ddala akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Dr. Tango Doi bwe kateetereeza Dr. Tango Doi ng'omuntu asobola okuba nga muntu mulungi because akozesa abantu just like President Museveni naye bw'ateekenneenya nnyo bantu n'okuwuliriza abantu bennyini moso with the candidates because effe tuba tulimu tulaba ebitambula n'ogamba nti ono omuntu ono bakyeyamaani ono alabika agulibwa because kyangu notatekinga action era mu kudilayinga kwa kakiiko k'ebyokulonda ke kaleese obuzi because I believe like me n'abalaba petitioninga aliya nga balaba bitatambula buki bulungi ne petitions zaffe tezatunuulibwa mu budde ndooza nga balinda obeera budget efulume ate genda okuinvestigatinga kuki ku bino already tuli mu kwonona ssente yamwe wa musolo because what have discovered mu bitundu byaffe naddala ng'ewaffe eggomba abantu baavu si kyakulimba PDM weeri programs endala zonna weeziri but the population eraga olw'okuba population eri waggulu olabanga awatali kikolebwako okibanga noteeka omunnyo mu nnyanja nze mu bimu ebyanzigye mu kalulu ekisooka kwe kuba nti tebavaliwinga maanyi gaffe na budde bwaffe bwe tugenda ku ground okuwa oli omulonzi okusalawo okukwenga omuntu nti security ng'ekulemberwa RDC eyandibadde ng'eri neutral to give everyone security ate ng'olwedde sideline nze n'omuntu akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa chairman wa district owa NRM chairman wa electoral commission n'abanga olwedde ayina omuntu nga teyeetegerera nga ye era nga yimumalirivu nti akalulu ne banaakakuwa ku ground I'm going to announce oyo gwenjagala then ekirala mugende mu tribunal ng'olwali nga bagitaddewo of which obudde tetubeera nabo ne weesa nti kennyini layini ya electoral commission ne bweraba nti olina amaanyi ku ground egenda kuvaayo kusaba essente eringa ega ntekola ki tesasulwa sinnaba kureactinga era sinnaba kugendako ku electoral commission yaffe olwaki nti ekyange kiri kyanjawulo abasinga bagenze complaininga nti bababbye mu kalulu ebyange nina wiino ng'okubba kugenda mu maaso I have everything I have the footage I have the recordings era sijja kuzigaba wano wabula omuntu omutuufu ow'okuziwa nga bwe tukyali mu kibiina nja kuzimwa because mine it is evidenced I have evidence kino na kino kyateekinga bwe kiti after kino kigaana ne basalirawo basidelininge bwe bati okay akadde kano tribunal yateereddwawo maybe yours is a different case naye ndowooza waliwo abo batutteyo emisango olowooza balina obusobozi obugonjoola bino ebibadde mu kaseera akatini akaliwo sisuubirayo nnyo bwenkanya
era senga nali mbusuubira oboolyawo nandigenze nange ne neetaba mu kalulu nga nsuubira nti nja kgenda mpabeera nfuna obuki obwenkanya. 1 obudde butono. 2 omuntu yenna yandyagadde okudifendinga ofiisi ye. Olwaleero ebyakolebwa akakiiko k'ebyokulonda nga kakulembera dokita kubaye mukama waffe bali bakozi be teyandyagadde nabo bayiwe kuba n'ekiba kimuliiramu nti yateekayo abantu ndooza abatamanyi kyakukola, abantu abatali well trained, kati naye alina okudifendinga problemu eyo where I think nti abantu bagenda kufuna buki bwenkanya. Naye nze I was beating this thing nti ovuganyiza, so you're not supposed to come back as independent because akonako akanyumiro kakusibirayo olaba ofa ekiziiro nomala onyiize tokyasobola kudda ate ne mukugamba tosobola kuwagira muntu ng'akubbye bubbi. Era nze I call upon mukama waffe chairman w'ekibiina kubanga bino byonna ng'obitadde ku bbali omuvule olwaleero oguliwo ye President Yoweri Kaguta Museveni. Kyemmanyi yandyetaaze abantu be okusigala nga bali intact era okwesapootinga okuba nti obunyiivu obwalabikidde n'obulyake ne buli kimu ekyalabikidde mu kalulu abantu bakisangule ku mitima. Ekitali kyangu because people were using their money, their time, ebyo byonna bikola ki and their desire because omuntu aba n'obwagazi bwe. Kibi nnyo omuntu si kyangu kumuggyako kyayagala okiteekeyo ki. Kati nze ntunulire waffe waliwo ebintu ebimu nze kye nandirowoozezza by the way kubanga gino emyaka emeka 5 emyaka egijja those who advise the president bamuadvising akamyufu tekakyalina makulu. Primary za NRM tezikyalina makulu. Instead kyetuzimbidde ebbanga liri yonna kina PDM kina what myoga what and what byonna bimala ne bisaanawo mukadde kaneeno. Kwa kati olwaleero ffe ng'ewaffe Gomba okkiriza obwogaane twesazeemu. Era nze wange ekyalabikidde nti olunaku lwe nalangirira nti nze akamyufu nkavuddemu ngenda kubabulira ekiddako n'empandiika chairman wa EC wa NRM ne mugamba owa Gomba buli omu ne mu serving accordingly nti yagenda maaso ye n'okutwala exercise ey'okulonda yandilangiridde nti according to this I have from Honorable Nava Yukilik nga kiri mu inki nangirira kirumira nti ayiseemu unopposed naye yagenda maaso ne exercise ey'okutambula era olaba nti waliwo kye yali ahidinga ayagala kumaliriza mulimu ogwali gukoze eki gumusasuddwa nti okulonda kukoze eki kubaddewo. Kati ebimu bikolebwa si lwakuba nti katukole kino kiveeyo bulungi wabula kankole kino nkimale ekirala n'okuswaza and I'm suing him anytime ng'omuntu kubanga nze you cannot tamper with my name. You cannot tell me nti emyezi gye mbadde ku ground you can announce 40 votes over me in a constituency. Really nga amateeka go gayina nange go gangabiddeko ng'ongambye nti anaabanga tataddeeyo agent with appointment letter signed by you the candidate tetugenda kutunuulira bululuwo. Naye gwe n'ogenda mu maaso nga gwe kennyini okikkiriza nti omukyala yampandiikira n'agamba akalulu nkavuddemu the day before I even called him ne mubuulira kubanga waliwo okwebuzaabuza n'agenda mu maaso kokwonoona linnya lyange kwegezaako kunnafuya. I want to tell you mu 100 osangamu abantu nga 2 asobola okuvaayo n'ayimirira mu bifo bye tuyimiriramu. Kati oli bw'avaayo ekwagala okukunafuya olabira ddala nti si mukozi ekifo kyalimu takisobola. And by the way I've been not seeing that and I petitioned over that nti temusobola tuwa with the seniors tosobola kumpa muntu junior atasobola na kuyimira mu office gy'omuwadde ne yeetengeera ng'omuntu. Naye nze mbadde nkugamba nti ffe waffe Gomba twasazeewo kyonna kye kiri okitegedde kubanga sisobola kukkiriza muntu nange gwenda agwensinga
kyekiri kyenkuge nti ffe NRM tetukyalonda busobozi kubanga omuntu atasobola nakunnyonnyola bigambo 2-3 mu bantu 10 agenda kunnyonnyola kimu bantu 5 plus on the floor of the parliament. Tubadde tulinayo taatawe emyaka gyonna ndoze ebisanja bibadde nga 3 naye ekisanja kiri ekyaggwa ekitali kino kyetugenda okumalako abalanga baba ranking nti bebana basinze okuteesa obulungi mu parliament ye bamu ranking nti yona asinze okubeera omwebafu oba dormant mu parliament era bannamawulire mwe mwagakuba kubanga ebintu byenjogera si byogera bwogezi nti n'enkyawo oba okyagala osobola okifindinga yoyo omuntu gwe bakoze eki gwe batuleetedde kubanga teyeereese gwe batuleetedde obuki obuleetezi. I want to tell you people have been struggling with NRM plus me myself awo be mulaba foot soldiers ba mobilizer ba cadres abavuddeyo kubanga waliwo abeera nga ye buli mwaka alina okugenda n'akuba akalulu k'NRM waliyo abakubi b'enduulu waliyo ababaddeyo nga ye ne waabeera ludda waatatya kwogera ku NRM olwaleero bavuddeyo no babeeko kye bagattako. You're blocking them. Is that being fair? So nkubira President Yoweri Kaguta Museveni n'ensonga giyingire bwe kiba kyetaagisa leero abantu bafunye victory nga bagifunye mu mankwetu oba mu not being free and fair okibajjeko kigenda kuwa sigino n'abaliddawo nti ku mwaka 2024 NRM primaries ezaaliwo abaali bakututte obukulembeze mu mbeera y'okubba obubbi bawo bajjako kubanga nze wange kyeraze lwatu. Of course nabadde nkimanyi twe tunaagenda mu kalulu tekijja kweraga ne kyeraze lwatu polling station ebadde ina okubeerako abantu 5 you know oluvannyuma lwa nnaava okubagamba abawagizi be nti nze temujja kunnonda n'olaba nga kuzzeeko abantu 6 abantu 5 ekyo omuntu kikuwa ekibalo wadde nti okuvaawo kuba bino byaffe ebya layini byeraga kuba ne cameras zimala ne zikwata gwe ne bwogenda n'okyusa eri bano nagenda nalangirira byayagala ne ku ground kisigala kyekyo. Era nze mbabuulira mwenna abandaba naddala chairman w'ekibiina ne chairman w'electoral commission NRM bwe tuba tetwagala kuswala ekisanja kino kyetugenda okuba akalulu mbasa mutunye mu nsonga z'abantu musindika abantu flaga muzigabira abantu abayina capacity abayina obusobozi abayina obuganzi mu bantu fewe waliyo ssebo ekigamba nti no si byansikirano ekyo kati bwe babulu 10 kiriza ogaane nti abiyo bamaze okugavaako gaba gamaze okuvaako ekira toyinza kuva Bulaaya toyina namaka mu constituency otugende nti ogenda tukulembera ekyo nakyo kikola ki kitunuulirwa oba okitegedde n'abantu mubeekenneenye kubanga mwenale mulimu lejula ne konko there are those emisana nga boogera nti NRM ekiro nga yagenda okugivumirira nga ba people power oba nga ba opposition lwakuba nti people power kyekitambuya ku mimwa gy'abantu n'abantu mwebali mu kibiina nenga ba opposition Honorable banji kubatakkiriziganyizza na byabadde mu kamyufu abantu nga Minister Namuganza ne Honorable Sekikubo namulabyeko y'omu ku batuteyo okwemulugunya but he is very clear okuddamu avuganye Sekikubo okuva Sembabule. Yes ebyakoleddwa General Bwashande omuwagizi yalekeddwa mu bbanga wavudde mu kalulu asuubire ki ekiddako. Nze omuwagizi wange oluvannyuma lw'okuba nti seetabye mu kalulu ali solid era ekiddako namaze ddo kyanawunsinga nti nkomawo independent kubanga seetabye mu kaki mu kalulu naye ate era tujjukire anga seesigame ku byabadde Sembabule kanneesigame ku kiri Geno mu kalulu mubeeramu mwenna musobola okuba nga muli balungi naye jjukira entebe eriki eri emu muteekwa okubaamu gwe bawangula n'awangudde
senga baba kuwangudde mu buki mu butuufu mulimu be bawangudde mu buki mu butuufu nga naye akifiiringa naye lwakuba nti ekiri jeno kyalabise kifaananyi nga basinga tebabawangudde mu bwerufu kati ne be bawangudde mu bwerufu nabo bakola ki bavayo nabo ne baclaiminga nze mbadde nsakwa buli omu amanye kyabadde ku ground ewuwe kuba kati nange nsinga kumanya kyabadde ki kyabadde wange nti be bawangudde mu bulungi NRM nene NRM tuli bagazi ebifo bibiri ebyenjawulo era mbadde mbiraba nga ayina obusobozi basobola okwapointinga mu kiki mu kifo ekirala era ne tusigala nga tutambula wabula be bawangudde nga mbeera ya kibuli mbeera ya violence njagala mbaveeyo balaga obulumi bwabwe because ojja kumugamba nti no you get into this position ng'ate gwoleseewo kubanga obuwanguzi obwo tebwabadde free and fair nga tagenda kusobola kututereereza kye twagala nga tasobola kumatchinga paka mu parliament yet our target our goal is to march up to parliament. That's why nze nagambye nti wano nabadde mpitiddewo because ndi NRM kinkakatako okujja okutambula ne flag ebanga tekyasobola kubeera maanyi g'abantu neŋŋamba no I can march as independent. Actually we have many independent NRM. You see some of the ministers still olwokubeera nabo baalabira wala ne bagamba nti nze kanzije independent naye tekimujja kubeera nti nowa NRM. So nze njagala kugamba abantu beggomba nga sina gwe neesigamyeko nga neesigamye ku maanyi g'abantu. I'm going to come back independent. Okay, Honorable Kokonyekawo kantutte ku kibuuzo ky'okuba nti waliyo omubaka abaddeyo incumbent nga wa NUP. Definitely. So kino kibaddewo kitegeeza kati babiri bagize nga bavudde mu NRM era we bakomyewo. Ate NUP yona tetunnamanya binaava mu kamyufu kaabwe babadde banjiko. Kitegeeza ki we tulaga? No, newe banajja because politics wa kibalo. Nabo tali omu. Actually tali omu era tebali babiri. Naira nayo sinakumanya kinaava mu nnyumba yaabwe. And we have also independent. We have those ones independent. Era nabo nga baava mu NRM era oluvannyuma lwa bino bye twokola ki bye twogerako. Ekyo tekingana kujja kubanga nkugambye nti ku bantu 5 abadde balina okubeera ku polling station. Polling stations ezenjawulo zaalabikiddwako abantu 3 na mu reality divaloni bino bibakoze eki bibasomye. Kakati is all about to go and convince people. Akalulu ka ballot oba aka box tekayina we kafaanaganya n'akalulu ka line. Tekayina because some of the reverends, the bishops, the district caddies, they couldn't come and line up. You know? We have the Chitunzi, we have, you know, those Buganda leaders. They couldn't come and start, you know, pushing themselves in a line. But they know what to do. Egomba bagenda kulonda busobozi ngera we babadde bali willing okulonda naava nga balonda buki busobozi. With my little profile I have, bonna ne incumbent ne bwajja when UP ne bwajja ne tuyimirira mu bantu kyengenda okugezaako to change people's mindset over the money because abasinga era kyovola nti ffe Gomba when it comes ku mazzi tukyanywa nante. Ekyo I want to tell it openly. Osanga ekyalo ekiriko abantu abagenda mu 6 nga kiriko 1 bowa nga neyo bowa efa buli luvannyuma lwa mwezi. 1 bowa like this. When it comes to masanyalaze, you look at abantu abaaka balinga 45%. Abasigadde bakyakozesa tadooba oba kando. You can't believe ku myaka emeka ana gye tugendamu. You know? Bw'otunuulira Gomba toyinza kusangayo yadde ka factory kale ekitone ennyo bakakola emigaati. You cannot find it in a district. Ontegedde bulungi? Not even a hotel. Yoga nti engeri wajje tulina Kisozi famu ya president
tubereko koneka mulimu ko hoteli tugeze omuntu avudde ebweru w'eggwanga gy'osobola okujja n'okola ki n'omusuza. When it comes to education, we are the ones abakyasinze okukola obubi mu region oba mu sub-region yaffe ya Mpigi, Greater Mpigi. Ebyobulamu ebyewaffe bikyali bubi nnyo. Ebyo byonna lwaki mbyogedde? Kubanga tetulonda busobozi. Abantu babamanyiiza nti wenkuwa 5,000, bwenkuwa 3,000, bwenkuwa 1,000, vote for me. Naye ng'ekyo tekitandikidde ku NUP. Kitandikidde ku babaka ababaddeyo abaffe bennyini ab'NRM nti mindset y'abantu bagisetinga nga yakusabiriza, yakubazingira mu bwavu. Omuntu omwavu kyoyagala kyonna okikola ki? Okimukola. Kati nze target yange yakusooka kusetinga mindset y'abantu. This time round tulonde buki? Busobozi. Omuntu yeetaaga kubeera nga alina ssente to be your leader. No. Yeetaaga kubanga alina voice. Nga naawe okusaka kubanga mfe government ya President Yoweri Kaguta Museveni ebisinga byonna biri lined up. Oba oyagala masanyazi teweetaaga ate kunoonya president. Ministry number weeri. Once you want water, pipe to water, yes, the ministry is there and the minister is there. Naye abantu tebamanyi kyakukola. Kyova olaba nti abantu be tubadde tulonda basibye ekitundu kyaffe mu mbeera bw'etyo. Kati nze ogwange gwagenda kukola ekyo. Njagala kukubuulira nti nze mu kino kye tugendamu n'abopposition bajja kunfollowinga. But they will follow me. Nze ndi role model w'abantu bangi. Nga bwondaba. I'm a self-made person. Sigama nti nonze kakati nze ndi mwana wa gundi, titata wange ye gundi, ti nze nasomera bwenti, nze neewerera right away from primary paka university. Nze muntu abadde ku university nga wenva ku university mu lecture ngenda mu bloka mu Kirombe. Kati nina byenzizaamu abavubuka nti bisoboka. Once you're not against the government, because ebyo byonna byenkugamba after kufuna those bricks sente ze nagookyesa okufuna capital nzijja mu gavumenti ku sente z'abavubuka ezaali mu Centenary Bank $1,500,000 nengenda nenjokya amabloka gange nentandikawo business. I'm a director of Nava School of Beauty. Kati ekiri abantu babadde balemeddwa kufuna bakulembeze babazzaamu ssuubi. Waba ne bafuna bakulembeze bagenda obbakubira endulu kubanga amuwadde $1,000. Nze nsaba abakama baffe naddala President Yoweri Kaguta Museveni, you come and look into this. We need people with good vision towards their people. Abantu abafaanana abantu be bagenda okukulembera. Awo oluusi Kyagulanyi waatusabuliramu nti yesetinga nga mukulembeze naye afaanana abantu bakola ki? Bakulembera oba bayagala okukulembera. Ekizibu kyayina nti tatuuka ku keeki ya ggwanga tannakola ki? Kutuuka. Kakati ffe abatuuka nga tuyina ekyo. Please give us way. Don't block us because ffe tugenda otereeza ekyo wante waliwo opposition. Ffe waffe mu Gomba tewaliwo opposition. Opposition ffe tugizadde. Ffe ab'NRM enkola yaffe embi eba enkola y'abakulembeze embi ebaddewo yereese ekyo. Bokonye ku ekyo nga tuwumbawumba. Opposition ezaaliddwa nkola ya NRM. Definitely. Akaseera ke babaddewo abatono bakoze oba olaba nga munaasobola obbasiguukululawo. Opposition tewali kyekoze. Tewali kyakoze. I've told you nti lwaki ngenda musiguukula ne nkubuulira era ebyaliwo tebina kye bikolebwako tayina n'ekyo kubanga n'emirimu gye nnyinza okuloozaako gy'akoze gyandikolebwa kansala ow'omuluka oba owa sub-county kubanga nze bwe mbeera mubaka omubaka seetaaga ggula masowaani omubaka we byakoze byendaba mukkosa gye ntambuddeko keeyo era mbadde ngezaako bagamba okuleka nti ali mu maaso go tomumanyi newe mbanga nzijidde mu kiti kya mbaka wa parliament weetaaga mazzi okuva mu nze weetaaga masannyalaze weetaaga nguudo nnungi era nga wenzize mbikola nti n'akatono ke mbaddewo nga ndi mu reesi olw'okuba I have that voice
nine kale nkyalinako ku ddoboozi ettono nsobodde okulumba ministry ya works and transport nensaba enguudo nendobing enguudo era enguudo ziri mu kukolebwa even right here naye ng'ate omubaka ali mu parliament n'okulondoola obulondoozi ssente ezijja ez'enguudo eza district tasobola kukola ki kuzirondoola so bwe neetunuulira ne bwe nzijja independent era still nsigala nze cream yes bwe muli owulira nga byokoledde ab'eggomba wadde tewabadde tested wali mu kamyufu bw'oyimirira banakuwa siina sijja kudipendinga ku bye mbakoledde nze nja nsaba kujja kubakolera kubanga nze tebalina kye bammanja na bino just mbikozeeko just to test them nti nsobola sirina kyenkoledde bannaggomba era sijja kujja kusaba kalulu kammwe nga mbagamba nti mbakoledde bino wabula mbasaba kunsindika ngende mbakolere you know kati gwe balina okubuuza byabakoledde yo gwe basindika of which byabakoledde mbikugambye so nze olw'okuba nti tewali kikolebwawo era nzize mbibalaga nti mwetaaga enguudo ennungi nti n'oli asubula lumonde waasubula ennyaanya okuva eri emmamba nga yeetaaga zituuke waneeno ku luguudo weetaaga oluguudo era mbadde kaweefube wange abadde mukola buguudo obwo obw'omukyalo obusobola okugatta ku nguudo zinene nnene okusobola n'okulaba nti abantu baffe abo bantambuza bigere bandi ku ggaali bandi ku pikipiki n'abasobola okufuna services zaabwe ng'era abantu naye nze mbasaba bannaggomba ekisooka I'm a good lobbyist I know how to lobby omukulembeze yenna nga tonna kulemera ku kyamateeka nti nze tubaga amateeka no you have to be a lobbyist ate okulobinga mu gavumenti yaffe mwennyini because sijja genda bunaayira omuzungu simanyi ye eva abeera ne interest eyiyenga muki ng'omuntu talina waateeka nga talina waakola ki waafunira but through our government njagezaako okulaba nti nomba ministries ez'enjawulo okulaba nti at least nange nsobola okugamba nti amazzi mu kitundu mwegali nsobola okugamba nti amasannyalaze abantu baaka nsobola okugamba nti ebyenjigiriza bikyuseeko naye weesanga nga buli kimu kiri ki so I'm a good lobbyist I have experience I've been serving in some good offices I've been RCC mbadde female affairs w'abavubuka era nze mbadde ntwala abavubuka abawala ku district ekyo ekifo kiteekateeka bakulembeze you don't have office you don't have salary naye obeera mukulembeze omuteeketeeke mbadde nze ntwala abavubuka ba Buganda Youth Forum tulina umbrella mwe twegattira ffe n'abavubuka ba Buganda eyavaamu yali chairman waayo yali kati yekitata Ibrahim chairman LC5 Rengo nze yamuddira mu bigere you know I have experience kati abantu abasinga obuuza ne gyabadde takulemberanga nako abadde buloka wattaka najja mu kintu kino kyovula abamu tebalina delivery gye batadde muki mu bantu so bwe ntunula bonna abaliwo bwe buba buweereza tewali wayinza kunkira yes kale anali bakasemberayo ddala okuba nti wa withdrawals kitegeeza gomba yo oba oliawo balina bye baawonye okuva mu nsindikagano ezandibaddewo of course mu kamyufu bubaka ki bwolina eri abantu bano nga twolekera kali akalwa kagenda okuba maybe tuyinza okukayita actual fact nga buli omu agenda kubazze actually nze njagala kusooka kubeetondera abataafunye bulungi message kubanga abantu abamu bakaabye n'okukaaba abamu olunaku ne lubafiiririra abamu ne bagamba kiki n'ebigambo bingi ne bikola ki ne byogerwa kubanga yeyo politics naye nze sinabadde kyesaagala kwe kuyiwa omusaayi gw'abantu kubanga tebagenda guyiwa webbali era bagenda guyiwa munnaggomba kirala gavumenti yaffe omusaayi yaguyiwa tetwagala kudda mu guyiwa violence yabadde etegese okukolebwa ku bantu bange bakuba abawagizi bange nabadde sikyayinza kugyebeera nabadde sinza kugikkiriza kubanga nagirabako nga tuli mu joint campaign nga tiimu gye nazze nayo nga komanda yenze naye nga nange babakuba ngamba DPC ne RDC nti abantu babakuba naye nga tebalina kibayinza kukola nga they're just looking at that nempulira that pain ne kakati ekyandi ku mutima so nabadde sisobola kuddamu kuyibwa musaayi
gw'abantu yensonga lwaki nagambye no let me step back. Ekirala nga violence sinza kubanga gwe ow'emmundu nga gwogenda okulwana naye wa muggo, of course wajja kubaawo bye tutasobola kulowoozaako akaseera kano, naye njagala okubagumya n'okubabuulira olugendo lukyatambula. Olugendo tulumaliriza, tuli muki mu parliament. Lwaki nakikoze bwe nti oluli abantu bwe banyiiga oluvannyuma lwa taata w'oyo okubbeera akalulu mu mbeera bw'etyo, tebalina option. Bonna obunyiivu bwonna babuteeka ku opposition ne bagiwa akalulu. Kati nze nadde sinza kukkiriza ekyo kibeerewo. Olwaleero abantu bakyali happy. Era mbagumya ne kakati nkyabagumya. I'm setting myself tudde ku ground bulungi, tutandike emirimu. Tutandike kuba abantu, we need to reach other ground. We've been on ground well. Kyanyambye nako nti kati siri oyo agenda okutandika obutandisi. Already mbadde n'abantu bange. Kino ekiba kyaganye ekya flaga. Let's leave at that. However, I'm not seated nti kyonna kimaze bumazi. Emitendera gikyakolebwa nga bigirina okukola ki? Okukolebwa, abeetaaga okukwasibwako amateeka bagakwasibweko, naye nga sirinze ekyo kyakulinda nti NRMEC oba tribunal esazeewo ki, because sometimes abantu they even buy time. Okitegeera obudde ne bukuyitako, you've been disorganized, kyobadde oyagala tokyasobola kikola, and you go like that. Saagala genda nga neekokkola because the dream was mine and the money zibadde zange. Siina ssente ya muntu oli gy'agamba nti ate ssente ya gundi. It was my dream, it was my goal, it has been my money. So I'm ready to do anything unless otherwise. Nga bavudde ne bagamba no, akalulu k'eggomba this and this, let's do this and this. I'm ready to listen. Kyova olaba bingi sisobola biteeka wano eno naye ku simu kwange kuno kuliko buli kimu byakolebwa. Bantu bange njagala kubagumya ne mbagamba tuddemu kiri operation, wekiba kyetaagisa operation asigale ne flaga nga taata we. Let's go by that. Yafuna flaga luli njagala okubajjukiza. Kalule Ssengo bwe yagifuna muki era mu maanyi mu kubba mu kuteekawo embeera mu kukozesa security ng'onera we yabikoze, because like a father like a son yasigala ne flag. Unfortunately nti we tetwalina option. People ran to the opposition. This time round I'm still there. I am still there. They have option. Omuntu waabwe akyakola ki? Akyaliwo.